okitegere ekikutwala kisoka bwe kityo ekikusenda nodde nasana enkeera kidda kikujja waawo paka mukakiri era bwe kidda kikujja waawo paka muhoyima wandyekanga ng'oli ku booda okera nebisanga wano omanya amawulire agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse enkyusakyusa ye mu by'ensomesa egenda kubanga etandikira ddala entamu eno aba olevo bagenda tandika okusoma ennimi ez'enjawulo nga bwekyalambikibwa n'essaawa zigenda kukendezebwako era kyokka mbw abagenda okusomesa ennimi tetunnabafuna ngwanyimiwamya bannange temuulize munate okwegiriza nga waliwo omubazi w'ebitabo gwe baatirimbudde munnange bamulumire bamusisa masasi bannange kitalo nnyo mudde mu poliisi okola ebikwekweto bannansi bafune kutulo ebyo nga bikyali awo engeri abaana gye baddayo ku masomero kidomola atoyokedde ensonga yennyini obulamu kimanye mu bipya ebize end of term exams bazijjewo ebyo nga bikyali awo ekyabadde mu paliamenti olunaku lwajjo kyabadde kirala bulala ababaka bawanyisiza eŋŋumi ne beekuba ne beeyuza emimwa odongoto bamututaatonya musayinga n'okuzirika zirise oluvannyuma lw'etteeka ekambwe okulabika nga liteereddwawo ku nsonga y'okuvuga ng'otamidde oba ng'otamidde weetambuza otagala bakagunywa ate nga bavuzi b'emmotoka batandise ovaayo n'amagezi ag'enjawulo nga bagamba musaaga temujja tufuna nammwe kennyini abatukwata olumu bamunywedde wenjogera ku nsonga eyo munnange bakwata ng'otamidde kati nno olina okusasula $6,000,000 ekyo kankiveeko nzire ku birala abantu abasinga obungi badde bagenda mu Amerika nga wanya olubuto olutuusa olw'okuzaala azaalira omwana afuuka omutuuze kali ogenda mu Amerika ng'olina olubuto olina kuyita mu mitendera okufuna visa oluvannyuma lwa Uganda okutongoza okulima enjaga wano ne bagamba nti anedde abantu balima enjaga tufunemuko ku ddagala erigenda okuyamba ku bannayuganda abalina kansa n'ebirala enteekateeka zizino ziwedde ate kati baagala kutongoza okulima amayirungi nago galimibwe mu butongole kubanga gali mu ssentera ganago gavaamu eddagala eddungi oluvannyuma lw'ebibiina ebyenjawulo okulabika nti munnange bitandise okusala amagezi engeri gye binaakwata mu bendera naddala ebiri ku ludda oluvuganya byagala bibenga bisimbawo omuntu omukyokka okwerumaaluma kumerukawo buli kadde abadipi bagamba ono tabamiruka gwe tugenda mu kugenda kubeera mwoto gwennyini mawojja tuwulira State Minister of Environment omukyala yali ku ludda oluvuganya Beatrice Atimanywa yalabiseeko eri abalonzi b'esayidi z'ekitugumo bamwaniriza nnyo takirabanganako ekyasinze okwewunyisa abantu yayaniriziddwa amaaje wawalalalalalalala ubyogereko ebisanga wano mubisanga wano tukasandeyo mugewestina kyoki yerete nafu omumi yabalusewo mu palamenti olunaku lw'eggwe oluvannyuma lw'ababaka ababiri ofuna obutakkaanya munaabaguliza munemmumi naye 2 Yesu Kristo omutonzi omununuzi w'ensi eno amaze emyaka 2020 ng'amaze okujja bino bikyasoboka okubeera mu bayivu n'okusingawo bijajja lwaki abantu abamu musuka okuba n'emimwe gy'oluwewere
omuntu nzija negambako County MP Samuel Odongo ata yafunye empozi okujjanjaba okwenjawulo oluvannyuma lw'okuba mutino yakwasaganye Malaka ne Kirak North Anthony Akol honorable member of parliament olw'okuba mutino munafe Samuel Odongo ata amugamba bagenda ayogera mu bantu mutino omusajja temulonda kubanga yali ssente zammwe mufunze Odongo tekyamukubiza oli yamubuulirako nga munywanyi ate ne bamukuba sawa eringa tugenda okumulonda bamanyisa we yebbiri tujja baleetya bulungi nnyo olutalo okuva ku akana n'akataano nga bakamala okutongoza enjaga okugirima wano mu Uganda amakampuni nga bamaze okugawa obukwakulizo ge galina okugobererwa tugenda kutongoza okulima amayirungi n'amayirungi gagenda kutongozebwa kubaanawo gavaamu ebyomawodde bagamba kati babo biri byo byenjaga byo birabika bitabuse kati katudde ndoza ku mayirungi amayirungi nago bagenda galeetako amateeka nakawuka kasenge bajja agenda bagambe mugati okulima amayirungi olina okuba olinako biliyoni 5 abo baba bajje mu bizinesi gavaamu kaki basajja battu abaana bagenda kusomera ennimi ez'enjawulo anti ekalitulamu empya naye abasomesa akuna freshkindi tewamulabi kaliko eps baganda be bachina lwayogera lukulu alutaputa luchina nje lujja wano naye ate akaana ako kafaanana abachina akaana ako kaffe amaaso nga gabali tekalinawo kafaananako mutabaazi akaana akafaanana muzeyi kyansi